Ola kino ekirenzi byekikola kojjawe Kagame byennyini bye byabadde ebiseera bye ebisembayo ng'ali mu ggwanga lya Congo bye yakoze byennyini kubanga wabaddewo ne advancement ze nabaleetera wano n'enzibalaga ez'amaanyi ennyo ze yakola nti kojjawe Paul Kagame yatuuka n'okuwamba Goma n'awamba Bukavu n'awamba ne Walikale leero wetwogerera bali mu kusiba last bunch of soldiers bafuluma eggwanga lya Congo. Okitegera ono talina kyali whenever dictatorship loses popularity bano kasita bafiirwa ekintu kye bayita obuganzi mu bantu last resort kino kyakola ekyo kyakola. So these are signs of victory. Naye muna Uganda nina trap gye njagala nkubuuse gye saagala bakusuulemu. Trap ene erichi muhozi mu kino ekintu atubala ebintu bisatu. Dictatorship senge emanya nti egudde eruzinze ku international scene nga wano gana mawulire gansi osobola ogenda ku Ghetto TV n'olaba engeri gye bakubyemu embweno ekyalese ne kitaawo okutuuka ogamba mbu nze Bobi Wine wabakkiriza mu kalulu tujja genda mu kalulu weba NRM empadde kadi nga yagala okweragalaga gyasinika ebinyo n'akakona akavunda. Okitegeera ekintu ekyo dictatorship kasita eruzinga popularity erizotinga ku bintu ng'ebyo muhozi byakola naye muhozi akubala ebintu bisatu. Njagala nnyo tubeere kini kubanga abantu abasinga bali tu emotional bavuddeko bawuza bana Uganda musituke mujje mwekalakase mukole kino. Emotions zizo zigenda kulidinga ku kintu otandike n'okukola orders ezitasaanidde kubanga mweno revolution tolina gw'osobola kulagira eri gw'ogenda kulagira kikyo olina okukola woba owulira ng'onyiize nnyo kwate kubo ogenda ogabe bannansi kati nze nnumbye mujje mungoberere. Yes ekyo olina okukola oba si ekyo n'ogamba ti bannange famire yange esimbula ssaawa bweziti mujje mutwegatteko tugende. Ekyo kye revolution kubanga mu revolution tebawa orders wabula okola ki mu revolution ffenna twegatta ku muntu tukwegattako. Kitegeeza ki tukulembere mweri ekkubo weri batuufu jangu oli tuyigirize otukulembere tujja kwegattako. Naye oba osuubidde nti ogenda kubeera mu comfort zone ate munanga abantu abasinga okugamba muno mwekalakaase bali mu diaspora. Okitegeera ekintu ekyo woba oli mu diaspora olina loolo ki expose the system kyolina okukola. Revolution nabagamba basomesa busomesa tebalagira mu revolution tolagira teri muntu gwogenda kulagira. Ekintu kye tuliko bakita protestive vote wetuli. Okitegeera ekintu ekyo. So wakati nga tukozesa emotions nnyo ku buli event yetuukawo ne tunyiiga nnyo revolution eri mu kuzimba ekintu kye bayita obusungu kubanga mwagala ground yesituke. Amata okutandika okuyiika gasooka kubimba then we gabimba gatuuka ku point nga tegakyajja mu seppichi. Obusungu tebunnawera obumala okusitula munna Uganda kubanga waliwo nabawa example mu 18 ne 19 ng'abantu basituka nga tebalagidde. Yes okitegedde nti tewali yabalagira kati ne kuluno baleke. Wanajja ekintu ekigenda okubanyiga nga kibasitula bonna bagenda kusituka teri agenda kudda mabega nakugamba mu revolution tugoberera ebintu bibiri kwe kuli sparking point. Okitegedde ekintu ekyo. So munna Uganda muhoza akubala ebintu bisatu. Ekintu ekisooka batubala reforms ne tuzigaana nga bagamba nti president alondebwe mu parliament. Ekyo ne tukikuba bubi nnyo ne tukiremezaamu. Okitegera era twegattibwako US ne UK ne bitwegattako mu kuba ekintu kino. Then number 2 batuletedde alliance nga kuliko PFF nga kuliko anti bamugisha muntu. Finally ne tubakola ki ne tuba confirming anti no asike kitajja ddiba lya nkoko mu ngalo tetujja beegattako tugenda kusimbawo omuntu ku buli kifo. Eno panic mode erese embeera ko bali bamanyi basobola okutuzimbira within the system nabaga ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda opposition ebirimu yensonga waki tugamba abaka bafa abaddala aba national unity platform mu fulume parliament twabe miliyoni n'ekikumi we zaagenze. Okitegera opposition ebimanyi ebigenda mu maaso mu ggwanga kubanga abadde bakimanyi tubagenda tufugira mu kiri kya alliance Museveni atuzimbire mu system ng'abazungu bakola nga batwekera colonial administration system ne tubigaana. Okitegera muhoza akusubira nti agenda kunyigiriza o raising up kye kiddako amaje gagenda taking over gagenda kuwamba amaje gano senga gawamba bagenda kuzimba kubanga tuli mu civilian rule senga kibatenga we kiri mu Burkina Faso nti amaje gano senga gawamba gagenda kubera gaina support y'abantu kiche bakola aberanga Ibrahim Traore nafuka dictator ye kati natandiko tufugira maje nga tewali constitution naye bano tebalina support y'abantu tebasobola kufuga. Muhozi tasobola kufuga nga awambye alina kukola ki alina okuzimba ekintu kye bayita civilian rule
ayino giteekawo. So amagye gano gawamba bayina okulangirira nga tebasuka mwezi gumu okutegeka akalulu ka Uganda kubanga bannansi tetubakkiririzaamu. Wabula ate tusobola okweyiwa ku street ne tugaana amagye gano okutufuga. Kisoboka. Okitegeera ekintu ekyo? Kati kikyabala senga Muhoozi awamba bakola ekintu kye bayita transition government. Government ey'ekiseera. Ne government eno ebeera mu combination ya political players bonna okitegeera babeerawo. Naye njagala mujjukire powers of command Museveni yagajja mu kifo ky'obwa president n'akiteeka mu CDF. Kati bakoze transition government nga tulina opposition eri mu kutulwanyisa, opposition erwanyisa National Unity Platform mu kifo kya NRM eri mu kulwana naffe. Kati once these forces take over oba amagye gano senga ga taking over ne bakola ekintu kye bayita transition government basobola okukwata His Excellency Kyagulanyi ne bamuwa obwa president. Wansi ne bamugattako vice we nga Yekiza Besigye oba Elias Lukwago wa anti imini wa PFF oba Mugisha Muntu oba Boya Muliyati. Kuba these are the key political players abali mu fake system ya Museveni. Okitegera ne bagamba nti bagenda kukola ki bagenda kuforginga constitution egenda okufuga Uganda for the next years. Eno nga baji overthrowing once they take over that means overthrowing the constitution. Okitegera ekintu ekyo. Kati wano mweno process basobola okutirawo His Excellency Kyagulanyi basobola okumutta kubanga abalebye okujja omu kuwa obukubi amasasi banoonya akantu konna ke beekwasa bamukuba amasasi kikyabalemeredde. Okitegeera ekintu ekyo. Kati wano basobola okumunyigirawo. Kati abadde vice we yadda kuba president. Nkiddamu abadde vice we mu transition government yadda kuba president. Mujjukire ekye Tanzania Samia Suluhu adda mu kifo kyani kya Pombe Magufuli. Naye mujjukire tukyalina powers of command eziri muki eziri mu Muhoozi Kainerugaba nga waneno bo aba transition government baziremesezza. Okitegeera ekintu ekyo baziremesezza kubanga bakozi ba Museveni. Kati vice president afuuka president olaba nti obuyinza Muhoozi Kainerugaba abeera abufunye wafuuka civilian then ne bagamba nti yakubya akalu kubanga tewagenda kubeera opposing force yonna. Kibali mu kutubala. That is the only option Muhoozi gyasigaza. Then option number 2 genocide oba ekintu kye bayita civil war oba civil conflict. Civil conflict yene ejirawa. Njagala mutunulya tweets Muhoozi Kainerugaba zakola ateekamu Abanyankole. Abanyankole is one of the tribes ezisangibwa mu Uganda. Tateeka munnyo Banyarwanda. Muhoozi is a Nyaru born in Tanzania. Kitegeeza ki aina nationalities bbiri. Is a Tanzanian by birth but by descent is a Nyaru. Okitegeera is a Nyarwanda. Katateeka mu Banyarwanda abula ateeka mu tribe esangibwa mu Uganda. Kubanga njagala mujjukire baleeta abalaalo batandike land wrangles mu Uganda. Then basobola okukolerako ki basobola okuleeteramu internal conflict bagireetewo oba civil war bagireetewo. Ne kigaana abantu bano abalaalo si Bannayuganda baali Banyarwanda. Yensonga lwaki abalaalo missioni yaabwe teyabeera executed. Naye kati agezaako nnyo okunyigamu tribe emu kuzisangibwa kuzinansangwa za Uganda gyali mu kunyigamu such that akozinga ekintu kye bayita civil war oba tribal conflict. Kati senga amawanga gano gajja ne gakola ki gajja ne gatandika okulwanagana gana amawanga gana abiri Abanyankole ne Gwanga and others kuba Eddie Mutweize Muganda ize sebuufu. Okitegeera ekintu ekyo. Senga katandika okulwanagana Muhoozi asobola okulangira ekintu kye bayita state of emergency mbwatereeza mbeera eyaviiriddeko amawanga gano okulwana embeera eno asobola ogitereeza okumala emyaka 2 kubanga bo balina ebyobugagga basobola okubba ne babiwa Russia ne China. Kati gwe munnansi n'obonaabona. Eno embizi kyeri mu kubala naye you are playing with the smart generation boy. Muna Uganda Wolan protest vote yeriko. Preach protest vote. Ebyo bintu byalimu ebya tribalism byavuga ebyo bya kitaawe ne nnyina ebya Kojjawe Kagame engeri gye yafuna mu Rwanda. Kojjawe bwate we yafuna Rwanda. Yayita muki? Yayita mu civil war. Ekintu kye bayita genocide. Eya 1993 eyo Kagame akwata obuyinza. Kagame yagitandika nga se Abyalimaana. We yamuttira ku nnyonyi. Kati one banga unaonali abadde amaze nga akyalira Kojjawe Rwanda. Abadde amuyigiriza ngeri yakutandika mu civil, yakutandika mu genocide yali Rwanda naye nkubuulira Muhoozi Kainerugaba n'agamba kudde. Tekijja kusoboka. Nkiddamu tekijja kusoboka mu Uganda. Ekintu ekitugenda okutuwanguza eno revolution love omukwano gwe kugenda okutuwanguza revolution eno tweyagale nga Bannayuganda nabagamba kweno stage tusoke kubeera Bannayuganda ffenna. Bwe tumala okubeera Bannayuganda ffenna tusoke tulwanyise bino ebisiraani ebyajja obuzzi. Okitegeera bwe tunamala okulwanyisa ebisiraani ebyajja obuzzi tujja kutuula twagala United Africa.